Spice ye ajera already naffe tumwongeddemu bwongezi. Spice. It is Gym zonna walonda cash. Cash eri nawe laba environment akawewo eri VIP buli kimu mwe ekiri mulimu ba trainer abalungi ennyo and they are friendly. Kulabi walinga aku train. Yes, bamwita Dean. Yeah, ku cash. Ka price. Price kali friendly. Wangambye kyebiri buli. Ekyo kitola no kikono kowa. Ate nga buli kimu bwe bimanga obirabyo nawe bitwali kye wekwasa ntekiriwo. Kubanze nva all the way eri gyenve wala nenzija wano. Nembuka zi gym nga mutwalo. Nenzija wano. Nenge kyembadde mubuuza ne mugamba lwaki everyone lwaki buli muyimbi kuba buli gobuuza nsanga ku cash nsanga like home. It's really like home. Nnyo. Eri walako n'abayimbi ekyo gisaako mu makindi. Ekirungi bakinoonya newe kibaawa. Kyeyogerera. Oyinza otubulira ku faces ezisinga ez'abayimbi ezitera okubeera wano kuba gwe abasinga bamanyi kuba baatugambye. Abamu nange nabasangawo, but I've seen when I've met Palaso here, Grenade, Karuna Ntongo works out from here, Prima, Roger, the B2C, Fik. It's like everyone. N'abantu abalaba bulijjo, by the way, omuntu alowooza mbu aba artists. N'abantu abulijjo babeerawo. Naddala ng'akawungezungezi after work. Babeerawo ne boot camp. Bintu bingi ebiri very, very interesting. Akabeeyi kababuulye kuba oli agamba abayimbi gye bakole waleka wa bbeeyi. Emitwalo ebiri. Nga waliwo bw'osasula ebbanga eppanvu ka discount weekali. Zikendeera. Webale kufa ku bayimbi baggwanga. Ono ye most gundi ali committed nnyo. Ate nga mbeera very busy naye. Kuba n'emirimu bisho neera n'akeera onagamba abudde nkola saa mukaaga yoka ngende nkutandika ku bbiri kuba olweggulo nja kuba ku mulimu. Oba ogenze mu zituwa okola otya? Ogeze ng'olina tuwa like omala? Na tuwa ntandika nkya paka ku Monday, but nsobola okukubira coach nampaamu obwo obutonotono bwe nnyinza okukola nga ndi awe. Nangamba akola boti ne boti kuba ebisinga oba obimanyi. Waliwo eza body weight, waliwo eza fitness, just kubeera ng'oli fit or keeping in shape ate nga teweetaaga byuma bya gym oba oli awe. Ka spice portable ekimuleeta mu gym kiki? Bana abantu beerabira nti nno gym si yakusala weight. Gym ekola ebintu bingi nnyo. Osobola okuba fit n'okumaintaininga already omubiri gw'olina ate n'okutoninga. Like onosanga omuntu nga yenna yenkana. Nga olubuto lumakinga n'amagulu, magulu gamakinga ne okutendereza omwana baamuzaala kumbe munnaye working out. And also kati nze abeere nnyo ku stage performing essaawa 2 oba tolinamu maanyi bulungi. Mulina obeera ne show ezisukka mu emu. Nze nzikola, nsobola okukola nsova ejjinja neŋŋenda eyo mubende nenkuba show 2 ate nga distance mpanvu ate nenyimbira hours mpanvu naye nga ndi mugumu nga tesirwadde siwunze sifunye kamunguluze kubanga oba working out. I can be on the treadmill for 30 minutes. Awubanga odduka olusozi obanga atambula kwegamba omubiri gutuka ne gumanyiira ebizibu. Anti era oba wakajoyininga ne bwoba mutono olabawo enjawulo oba oweekeera nnyo okola biki. Kugulu eno bwoti like honestly ebintu byolaba abantu bakola n'olowooza so kikola naye the moment you come to the gym and give it a try kigaana n'ogamba bulijjo manyi kangu naye kuba omubiri guzitowa weezitowerera ate ng'olina okuba nga oweewuka ne oba oli munene naye nga mu mubiri munda oweewuka. Remarks eri abatayagala kukola gym naddala mu industry gy'oli? It's really, really important. Most so kati ng'abakyala tukula mangu, tulya ebintu bingi, tukola makeup or sweating oboze mu gym, you sweat out so many ebirwadde, emisujja sujje ebyo webityo. So it's good to come to the gym once in a while ne woba ofunye ennaku zo 3 mu week, n'ojja ku cash, n'okolamuko dakiika zo 4 essaawa emu. Kiki ogamba ku bantu abo batayagala kukola gym ng'obudde abulina? Buli kimu akiri naye ng'agamba ebyo byakwejalabya. Eddembe lyaffe awareness ku byobulamu ebadde wansi mu Uganda. Naye kati abantu bagenda balabuka. Bagenda ng'era Spice wagambye. Nti tekikwetagisa kujja mu gym olw'okuba oli munene. Naye ne bw'oba mutono weetaaga gym. Olw'obulamu n'okubeera fit. Mu category ya leisure recreation oba?
eri mu health. Mu health. Eri mu health. Ziya uchicha. Ati mune ebweru. Zeyo naso kugamba emyaka gye n'otya n'okutya. I was really surprised. Soko jinga. No. Yajja kuze bali agambe, but honestly, look at him. Because he works out, obulamu wabufaako, yenkanankana n'abaana. Oyinza n'oba olabika omuntu abasanga birenze n'oga musinga obukulu. Atogonda nnyo. Okitegeera, because tuli amatama ne gadde n'emikono ne gidde n'olubuto ate nga bizibu nno gym si nnyangu. Banzirusa ennaku 2 ne bagamba nze nziruka waliwo ekingo basadda. Bizibu nnyo kankubuulire, nze nange tekyali kyangu nnyo naye kati mbeerayo waka ne neekubiriza kubanga ndabyewo changes. Nali nze nga mbeera ku stage ne mpeekeera naye kati sisobola kuweekera kuba maanyi ninamu. Sobola ozinanga bwe nnyimba nga bwe nziruka bwe nzira eno ne nva ku shemu ne ngenda ey'okubiri ne ngenda ku ndala ate weekend ne ngimalako nga nkola. Sobola okuzina ate ngeno bwayimba naye gwe byo ndala n'omuyimbi ndala byonna amaanyi mba nago. Gym kyetu kyeyambako tokoowa. Ku Cash Gym buli wowulira omuyimbi ng'ayogera agamba nsanga ku Cash ne twebuuza ku Cash kyekibeera ku Cash nga tolowooza nno baba bakimye ssente engeri kigamba gye kiri Cash. Gyebaleko se kale sebo naye gyewali oli bulungi. Ibrahimina sicomplaininga zino okulaba bwedda ndomanyi ntomanyi Luganda. Ndwogera bulungi ye first language yange. Oluzungu twebuliza bwebuliza mba nkuyamba gwatalumanyi Oluganda. Olumu abamu basendo bagamba nika kyekiriwo tewali kapya bya bulijjo nenga we thank God. Cash gwennyini Cash. Yeah. Those seasons managing nenga kawo omulimu n'owaba manager. Okay, tulubulya nnyo abayimbi nga batugamba buli kaseera ndi kugenda ku Cash kola ngenda ku Cash kola oli n'avaawa naga agenda ku Cash. Ekyo ekibuuzo kyandibadde kigenda gye bali kuba bo baba bagenze mu gym ez'enjawulo kati be bamanyi kye baagala mu Cash naye on my side Cash lwa service ze tubawa buyonjo bwe tulina machine ze tulina era bw'oba oyisizaamu eriiso gyaziraba almost buli body part erina machine egikwatako. Oba oze kukola kifuba weziri, oba oze kukola magulu weziri, machines apart from free weight. Free weight ye lwala kyeto giri. Free weight ye kintu ekita kati ngeno gye tuliko free weight nenga tulina machine ekola kyekimu kyekino ekya flat bench ng'ekola kifuba nenga tewaba kuyamba weight so selecting gyoyagala wali naye kati eno loadingako buloadings plates. Ebyo bijja kuba binyinga nange nze tandise okukolerawo kuba sibitegeera. Gym mugyetaaga naffe buli omu trust me. Abalala bwakulaba ye bweraba nga mutono mu size alowooza teetaaga gym. It's about being fit and healthy. nga bameka bajja okukolera wano mweno gym? Abayimbi tulina bangi almost basukka mu 2 naye lwakuba abamu oba baba bize ayinza n'okumala omwezi myezi 2 tajja naye lwazze tumusanyukira tumulabako naye nga bali constant balinga 15. Bakozesa bennyina agamba owaayi nze ndowooza mirimu. Agenda mu ttuwa agenda okudda oluusi agenda okudda n'obugayaavu oyinza okuwummulamu no buli lukya n'ogamba nti nja kutandika ku enkya eruwero olwokusana n'ogamba ndowooza kantandike lumu next week bw'olaba eggwa nti kantandike next month okulaba time egenda naye nze nina motto yange never miss a Monday. Once you miss a Monday you end up losing the whole week. You don't attend. Buli kintu kyonna by the way when you miss a Monday you go. So never miss a Monday. Jangu ku Monday kola kyokoze n'oba obadde toweewulira. Yeah. Pesa ze twogerako wano ezitera okujja nezikolera. Fesi nina ne besimanyi mannya. Kati we mbamenya amanya bajja kulaba nga ababoola. Ababoola just ekyo bakitegedde ne. Now tulinawo Spice, tulinawo Mr. Lee nga bwe tu-interviewinga gundi abadde yakavaawo Palaso. N'abalala baba bajja kati alina isibeerawo 24/7 nga bwe gayisinze managingawo.
nange mbasangamu we mbanziza okukola. Wabatera buli omu abakozesa bo bakuuma obudde abayimbi si balungi bakuuma munnange abayimbi be baboogerako eyo simanyi bali notorious simanyi biki bwe bajja mu gym baba different. Omanyi bw'ojja mu gym oba gwozze kyoyagala okimanyi tewaba kukaka live alone bano abajjira ku doctor's order nga gwe nti kati kino kiyitiridde olina okujja mu gym ogenda nina dokita lwali ŋŋamba nti kati gendako mu gym naye kati bo agenda okujja aba amanyi kyayagala era n'eggaali yaabwe tebayita nayo omulaba nga azze oba bali 2 3 4 ne babodegaadi benze bwe mbayita then ye n'atandika okukola gaali bagirekaka bali ku mulyango ne bagisanga mulyango ku gate bwe bagireka bakuuma empisa honestly ne amateeka ga gym bagakwasaganya naye kasita ayingira kyomulagira kyakola mateeka nga gyagavuga gym balina okugoberera. Just be disciplined, that's all. Fete tulina bingi wano bifuga gym kuba bujja mu gym nze nkimanyi oba toze kuyomba toze kukola ki olusi abamu bajja ne ka stress kaabwe akatonotono tewali akukaka kwogera kuba tukimanyi ekikuleese nabo bennyini abala bajja ne babasaba selfie nakamuwa ne beekubya naki omanyi ku gym wano bwojja n'otandika okudda mu mboozi tubalinamu bannaffe wadde nga si bayimbi n'omulaba nga ye bwajja ayinza n'okukulemesa sitole zibanga sitole kati oluusi tumugambako ayinza n'okukulemesa okukola. Abayimbi batera nnyo okwetaaga special care mu bulamu bwe bajja bano tebagala omuntu amubeereko yekka wano namba emu ye special care era kati ozze nga gwe ebbali tebagikuwa nagiku ate wano okitenda butenzi special care mu layini ya gym oli naakujjukiza nti awumudde nnyo oli suppose kuwumula 1 minute between each set nti oba leero seewulira nti akale kati kikole 2-3 minutes owumule nesikudda ku ssimu tetukikugaana naye obeera weekiitingako cheat on your girlfriend, cheat on whatever, but don't cheat on yourself, don't cheat on your workout. Kuba kyekiba kikuleese tukujjukiza mbujjukiza bw'oba ne trainer wo yakubeerako actually ayinza n'okukusaba nti mwana essimu ekuli yagiteeke wali tukole then ogende. Omuntu agenda kubeera ku YouTube alabe interview eno oba alabe Cash Gym agambe nange njagala ogala genda omwo ebisale biri bitya? Ebisale tukyajinga mitwalo 2 20,000 20k each buli lwojja abamu bwebagamba padde aloza ajja kukola ku makya agende adde ku munaana akola agende per session bwojja okola ne bwomalamu essaawa 3 4 2 emu n'ofuluma kiba kiwedde odda ng'oteekamu abamu bajjayo ng'ayagala kukola just treadmill kudduka n'adduka 45 minutes n'akola mu stretches na biki n'agamba Agnes omwezi monthly is 350,000. Mwina ne membership bagiyita membership naye ffe tugiyita monthly guba mu membership ate kirala naye membership tubadde tunagitandika naye nga mwezi mitwalo 3 ku Cash asobola kutuuka waatya? Abasinga bamanyi Muyenga Kabalagala akansanga naye waliwo after Muyenga Club the former Muyenga Club oba international waliwo gye bayita Muyenga Quarry bakubira amayinja ng'okkirira Bukasa eri awo a few meters from that quarry. Ebipande biba bikulagirira Cash Gym ne bw'obuuza ka boda konna akali mu eriya kaobeere ng'okabuuliza kansanga baba manyiwo bakuleeta so tunge abantu basinga bamanyi nnyo Muyenga we bakubira amayinja kasita otuuka we bakubira amayinja e Muyenga kasita otuuka we bakubira amayinja e Muyenga toyinza kubuuza ate na ku main oba ogiraba ate n'abali ku mulembe gwa .com oteekamu mu Google ekuleeta maapu ng'ekuleeta Uganda zibuuza Google naku zino ziri updated Google Map nekutwala mu nju y'omuntu ekutwala mu banka tyawe wali cash kale zo tweyanziza nange nsanyusa okubasinkana.